Abana mwena mwe balukujja ebweru mu America beba batuzizza nga batuzizza abazungu nga bebatuzizza always bateekamu abaddugavu nga babiri olw'okubalansinga ekintu kaakati na kino bwe kiri basuulamu omukazi gender balance ate nga mwebali ddala gender balance nnungi nnyo nalondebwa okubeegattamu si wagamba nti baagala gender balance naye olw'okuba nti bamanyi nti mbadde promoter for so many years lwakuba nti n'okuyimba nyimba naye ng'obwa promoter mbulina bwe tuleeta abayimbi abavudde ebweru bwe bajja kuno tusalwa naye ng'olabye omuntu mungi nnyo nga bapromota naye ng'olabye omuntu omuyitirivu omungi naye nga tukoze ki tusaliddwa kyekimu ne bapromota baleero kati ku ssaawa eno olaba omuntu n'ayitirira naye nga totegedde byayiseemu bye boogedde byonna era kyevudde bagamba ngenda kwogera obugambo butono nnyo kubanga really babyogedde kakati bwebaba nga tugenda ku tukyajinga twetaaga oluganda oluyitirivu kubanga ebya URA ebisinga ngera mubiwulidde Balamu bw'abadde abyogedde mu luzungu twetaaga oluganda luli olukukutivu oba olunyankole oba olukiga oba olwawa lwonna twetaaga omuntu ategeera asobola okwogera buli disitulikiti yonna yonna erimu eggwanga omuntu asobola okwogera olulimi lwe bategeera sigamba nti tujja kwogera luganda luka n'olwekyo twetaaga omuntu asobola okunyiikiza buli muntu n'ategeera vaati kyekiki kubanga vaati osobola giyanokatyatikati vaati mpawaaki naye abaleese abayimbi okuva ebweru ffe tutegedde oyina okumusasula oba oyagala oba toyagala era bayimiriza bulungi nnyo ekintu ne omuntu abadde ne company no entertainment ze mbadde nayo since 2002 naye omusolo weeguli ngumanyi nti gulina okusasula ne bemba nga sigusasudde nga sina kyenkoze teeka okuteekawo kaniiru nendaga nti banayisaakoze kuba nabo bakiraba n'olwekyo kino tebagenda tunyigiriza nnyo bagenda kukola ekyekyo niyo ekirina okukolebwa kaakati nga Balamu bwagambye nti osasudde omusolo ate mumalwaliro tolabayo ddagala kati ebyo tulina okukola ki okusindiikiriza bannange nebaza chairman wa akyayogera nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala olina ebintu byotukoledde wano emabega wano otherwise tetwandibaddewo wano alina ebintu byakoze n'omukolo gwennyini agutegese ku ssente ze ategese omukolo n'olwekyo mwebaza nnyo webale nnyo webali ddala n'okumaakuma omulimu gwange nze tikumaakuma bano baana nkumaakuma bukumiikumi nkumaakuma bajja olekeraawo oyogedde nnyo simanyi oba mpuliriza awulira nja kwogera ndabe nti akkiriza era ono yateeka omukuba ate ku mutwe namuga byoyogedde tebizze kale bannange twekwatire wamu ne promoters abalala bali mu bifo ebirala ate tulemu okulaga okuwoggana tulemu okulaga bagambe nti mubalaba always ebintu byabwe birimu akavuyo n'olwekyo twekwate empolampola tube bulungi bannange mbebazizza nnyo mwami Sendi gy'oli gyali mwami Sendi nkulengedde munnange mwebale kujja n'abaliwo bonna abalala mwebale nnyo mwebale ddala okujja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kitegeeza nti kino kya VAT si kyakavuma si kya kijambu kya ggwanga era saalonga omuto kijambu ayogedde bungi n'agamba nti asese nnyo ng'awulira omuntu agamba nti tuteese 18% bagitusalireko ffe never tekisoboka ekigambo kye tulina okukola era kitwaza wano okubategeeza ffe twetandikeko bwe tulina twetandise tutuukirire abakulu bali bajje batuwe obudde batuule naffe batusomese tubabuulire nti bwejja negamba nti nawadde omwana wa drive emitwalo 20 ogitegeere tinawadde omwana wa bbaana emitwalo 10 agitegeere
ne byeti kambamenyewo akatono ennyo byeti nze bwe ngenda olwaleero ew'omwana gwe mpita Everboss owa baana tagenda kusasula byeti oyo Everboss nze musasula naye musasula ntya Everboss baana bwe baya mitwalo 2 ngenda kugamba ompe tax invoice ontereko 18% ku mitwalo gyange 2 gyenkuwa kitegeeza baana egenda kubeera ku mitwalo 2 mu 13 ezo 13 ezeyongeddeko sizizo Everboss toziteeka mu mpaleyo eyi tax invoice gyompadde yegenda okulaga omwami oli asembayo waggulu nti sente zonna zikuwa era sente zonna we zigende zikuyitemu buyisi gira emitwalo gy'ebiri ogenda kugisigaza tiwalagenda gikujja kati togamba tibanne abasajja batuyingiridde kati olwaleero sente baana yange badde y'ebiri egenda kudda gumu kitundu no nange kyengenda okukola kuba ndakuwadde ziri 36 tikiti ebadde y'omutwalo ngenda gifola ya gumu kitundu oba ya mitwalo emeka 2 nsobole okufuna sente zize nataddemu oli zantwalako eyo vati gwe tugamba ffenna tuyitamu buyisi kati nze bwe mmala okukola wali nga bazze kukuŋŋanya ebidomola babitwala ng'agenda atuula abala nga mugamba taxi invoice ziraba ziri 10 nasasula $2,400,000 gobadde osaba $2,260,000 soko ojjeko 240 ziri ze nawaayo kati omanja mitwalo ameka 2 abiri ago olugagendedde mwana omwana wa drive atasobola kukola kyenjagala oba abamu mugamba nti nyina ow'enkuba gwe naziwadde kuba ofuna bulungi kati tomwezigendera kuba atalina lisiiti naye kati tulina okukola ffenna nze nga nze kyenasomyeko kinyagala obbabuuliramu kuba nasasudde emisolo gyo nakisasudde ne bwe tunakola tutya ne tunakola tugenda kusasula naye gwe abadde abuuza ti ow'ennajwaje osasula oli wa mitwalo $5,000,000 gwe va togenda musasula wabula omuyimbi ono gwawadde ssente omuyimbi gwogenda okusasula 6% withing tax mukitegedde ekyo n'olwensonga eyo nja kusaba pulezidenti ategeeze bakama baffe gye tulaga batuweyo emisomo tubayite emisomo egyo nga tegiri mu kamera tegiri mu kiki kyonna era tutuule wamu ne baganda baffe abali eri abatanaba kukitegeera bulungi tubeegatteko n'abatubeegatteko tutuule kuba guno omulimu nze newe nabanga guddemu olwaleero olajja gusigalamu kubanga nze olwaleero nagenda okujja mu bino ebintu naye neegomba omusajja muyita Lugasira gwe nali neegomba oba mumujjukira owa byala oba nfuna bulungi abalala baali ku Sematimba abalala baali ku gundi oli wa Sabrina si bwe kiri opumukasa kugamba tulina abantu be twajjiramu nga n'abayimbi bajjira mu bakafeero basebata badani mugula bwe batyo naffe bwe tuli kati olwaliuze mukaya yaliwo azze mukaya sinza mugamba nti olwali uva mu kintu kino tusobola tusobola kugamba Ronald tiva mu kintu kino tusobola n'ate nze ekyasobola ekivaamu kubanga ngenderera kyekituufu mukitegeere so tukwatagane mu bulungi nga tukyali mu kintu kino gino emisolo tugenda gisasula naye nga naffe tuyambibwako nga twetereezezza mu bulungi tuteeka okumala ekintu kino mu bulungi era kubanga bwe mba nga njala bankola ekituufu oluguudo olulungi n'aklaiminga ate oluguudo olulungi nga siwa busolo tutegereganye mu bulungi mu bukakkamu. Ensonga yaffe as National Promoters Association eri ku nsonga ya mulimu gwaffe. Lwaki nyimiridde oluvannyuma lwa mukama wange yenze Ssekama w'ekibiina kino ekya National Promoters Association. Wano we tuli olukiiko lwaliro tetwayise lwa National Promoters, twayise olukiiko lw'abantu abategeka endongo n'abo abakwatibwako endongo oba abagiryako n'abo abafiiririzibwamu ssente zaabwe. Kyogolaba waliwo abadde batugamba ate kati mwayise abantu ab'ebifo abaki tetusobola kukola nga ab'ebifo tebaliiwo, tetusobola kukola nga abayimbi tebaliiwo, tetusobola kukola nga bannaffe bapatana baffe abalala betukolagana nabo mu mulimu tebaliiwo. Ensonga lwaki twagambye mwenna mujje tusinkane wano. Emabega wange wano waliwo omukulu Jemba oyo. Mukulu Jemba General Secretary wa Amponet. Ekibiina ekikola omulimu gwe gumu n'ogwaffe naye yazze n'abamemba ba Amponet mwe bali muno.
ensonga yaffe enkulu eri bweti eri abo ababadde tebategeera ki kye tugoba. Ensonga yaffe enkulu, omulimu gwaffe gufudde nnyo nnyo nnyo. Kyokka abali ebweru waffe balaba nti twale tufuna nnyo, naye obuzibu buli luddawa. Obuzibu buno bwava mu mbeera ey'okuba nti nno tetuli organized, ffe bennyini abagukola. Tutya nti olwaleero buli muntu yenna awamatuka gy'awamattuse n'asibira mu ndongo. Oli bw'amala okufuna mwanyize n'afunayo ensawo nga gy'akola ki? Kakati tujja tufuna ekizibu nti oluvannyuma lw'okulaba nti nno gutambula engeri efaanana bw'etyo, gavumenti bwe yazze okugusolooza teyalowoozezza ku mulimu guno ngeri gye gutambula, yasabye busabi ssente. Nsituse wano okubawa puliyambo y'omulimu guno ne bwe gutambula, nawe bwe tufiiririzibwa ssente era n'amagezi gye tugenda okusala okulaba nti nno ekizibu ekyo tukiwona. 1. Tubasaba nti buli muntu yenna, National Promoters Association erina bammemba 436 eggwanga lyonna. Tulina obukulembeze mu regions 5 era nga wano we tuli tukulemberwa mukulu Abe Musinguzi nga pulezidenti waffe, n'amyukibwa mukulu Katongole ya muli emabega. Mukulu Musa Kavuma gwe mulaba ono ye muwanika waffe, yakwata essente z'eggwanga lyonna eza National Promoters Association. Mukulu Balamu Balugahale ye General Secretary. Mwami Kavuma amyukibwa mukulu Mayanja Godfrey, naye namulabyeko ono simanyi watudde, ye mumyuka we. Olukiiko lunene kwendinga omwogezi, mwami Muyomba Kwali, ne mwami Kafeero, ne mwami Mutima, ne mama Halima Namakula oyo gwe mulaba obano entertainment. Mama Halima mumulaba ng'omuyimbi, naye ye promota ndooza abasatu eyagatta ku bana abalala ebbanga lyonna ne kampani gye bayita no entertainment. Kakati obuzibu obwo obw'okuba nti tukola, mwabadde mutweba ku TV wano nga Bajjo atabuse ne tugamba ekyo kyayogera tukimanyi, oba oli awo approach gye tutakkiriziganya nayo, naye byayogera bye bituufu nti endongo etusala ffenna abaakoze ebidongo guno omwaka oguwedde na guno tewali yafunye ssente, kyokka nambaazi mu kisaawe zaakoze eki? Zaalabisa abantu mubalaba. Era ebyo bye byaviddeko n'abasolooza emisolo gamba nedda nnatuddukire wano bano bakutuule. Kakati ng'ennaku z'omwezi 19 twafuna olukiiko n'ebitongole bino wammanga. Actually batuyita, twabawandiikira ne batuyita, twafuna olukiiko ne URA, batuyita ng'executive ne tutuula nabo ne batubuuza engeri, ne batuwa nti poliisi yafunye tulina okuwa omusolo, era ne batubira ne baagala tugubawe nga mukulu Balamu abadde akibannyonnyola. Naye ne tugezaako okuvayo balaga nti omusolo gwe mwagala tubawe ebituufu tuguwa indirect olw'okuba tuli disorganized. Tutya twabannyonnyola nti tusasula omusolo ogwa KCC, mukimanyi abali mu kampala nti buli bbaana tugisasula emitwalo 2 okubeera mu bire waggulu buli lunaku. Tusasula ssente eza drive, tusasula eza NEMA, tusasula permit ya KCC, tusasulira police deployment, tusasulira amashini ze mulaba ku show. Kakati ne tumugamba nti ebbaana ze mulaba tuba tuzisasudde kumpi mirundi 2, tusasula akuba, n'osasula asiba, n'osasula ne KCC. Same n'ebipande, osasula ebipande gye babiprintingira, n'osasula agenda bitimba, ate nga n'omusolo guba guvuddeko. Wano bwe twatuuka, bwe tumala okubalaga ebintu ebyo, ne bagamba kitegeeza omulimu guno mwe muguyimirizaawo. Kubanga babadde tebamanyi, babadde tukaaya nga balowooza nti promota, kubanga omusolo gujje ne bagwagala tugusange eno waffe, naye nga balowooza nti promota sente ayoolanjole n'akola ki? N'azitwala. Kati ki kye twatuukako? Kwe kugamba nti buli muntu yenna akwatibwako endongo omulimu guno gwe tukola, olw'okuba nti mukulu Abe Abitex ono bw'aba n'endongo ku kalenda agitandikira kawuwe oba mu ofiisi ye, n'agamba ngenda kukola Easter, n'akwata essimu n'akubira omuyimbi omu, ne bakanya ku kukola, n'amuwa ssente z'abalinawo ti $5,000,000 bakanyiza 10 oba ki. Okuva olunaku lwakubye eyo essimu, eyo endongo eba evudde mu mikono gya Abitex ng'omutegesi, n'efuuka benefit ya buli omu alibwako ki? Kubanga olugo w'omuyimbi addukira wa Eva Boss, bw'ava ewa Boss n'addukira ewa Moses w'ebipande, bw'avaawo ng'anoonya ttaka ya bisiba, bw'ava ku bbaana ng'anoonya FM asiba,
kakati chain nekola ki netambula wonna nononya budala avuga drive esente ziba mu nsawo ya Abitex buli lunaku nga zigenda mu ffe kolo olunaku lwatandise endongo kakati nga revenue kugamba nti oyagala kujja ku last wane wasemba ekuwe okisasule income tax jukira nti watandise endongo yo nga tonnamanya ne kiki ogenda kola ki kyogenda kufunamu olwaleero abasuubula endiboota ebikyaba ne piisi za jiini ze nga azimanyi ntina piisi bina zinasuubudde dda ngenda zitunda bwendi era nsuubira kuzifunamu bwendi kati fe mu ndongo tetubadde nakyo thats why nti fenna abakaayana wano oba abagamba endongo yatusala olumu yatusala lwa expectations zetubeera nazo nti endongo gye walitadde ku kalenda ogijjawo n'ogitwala ku Serena kati ng'ebigenda input agenda mu Serena yeetaaga numbers ezisingako ku ekyo ky'olowooza kuba olwaleero endongo ya mutwalo gumu omuyimbi omu gw'onookozesa ku kalenda bw'akusaba $5,000,000 kitegeeza nti aba yeetaaga abantu 500,000 baba atutte the first place n'okwata emitwalo 2 n'ogiwa Everboss ejja bbaana abo abantu abalala 2 boba oyongeddeko ku expenditure yo kati bw'otuula wansi n'obala ng'olina $2,25,000 oba tokyasobola kukola concert n'emu nga ya muyimbi atya omu olw'ensonga nti situyisa mu bayimbi baffe maaso naye ndowooza abantu baasukka oba bagwamu ebbugumu liri eri balaba oba balookingirayo emabega kuba emabega wali wano wenyimiridde twabeeragawo ne bandi bagiyitanga Eagles Production naye ekifaananyi ekigazi mu Eagles Production nti wafunanga Eagles Production obala nti kuliko Mayinja kuliko Lutaaya kuliko Misaki kuliko Irene Namatovu kugamba namba nga nnene wano Eagles yokka yakubanga wano neeboozaawo olwaleero nga bw'omala okugijjawo n'olangawo Lutaaya yekka abantu bali abalala tebakola ki tebajjaawo kyokka nga expenditure za gurupu zonna yonna nga Eagles ono agi yali manager waayo ng'okwata $7,000,000 oba 8 n'oziwa Eagles nomanya nti buli muyimbi mmufunye abeesabeesaawo abantu anaabasanyusa n'abaleese this time kyakyuka nti bw'otomala kugatta bantu bawerako tosobola kukola concert naki n'akamu olwa bintu bibiri factors ezirimu mu ezo kyenjagadde okubalaga nve kazindaalo abantu abo ekibatugassa onoonya ziri biri ebinyusi ebisatu onoonya aleeta abantu n'onoonya n'abasanyusa n'anaababeezaawo you understand kubanga abayimbi baffe bwajja wano mu butuufu naye musaasira guli mulimu gwe ayagala ayimbirewo eddakiika 3 ate agenda asolozenewa kati obuzibu bwonna ne busigala nga buli kugwe promota ateekateeka abantu bano abawadde ssente z'okukola ki okujja ba entertaining abantu kati bw'omulanga omu ssente ne zitajja kitegeeza oba ofiiriddwa bw'obalanga bangi ennamba ewereko expenditure erina kubanga ki nga nnene era ssente ne zitajja kiki kye twatuuseeko ne tugamba n'abakulu olwokuba nti ffenna tukola omulimu gwe gumu let us harmonize twaharmonizinge ffenna tuveeyo n'ekibiina oba ne organization ng'ekola omulimu guno bwe kibanga ababooda n'abalala basobola okuŋŋaanira ewamu ne bakola omulimu gumu lwaki ffe twefuula abadongo ng'ekigambo kye batuvuma buli kiseera kijja tuyamba kintu tujja kubeera ne bargaining power esobola ogamba weetaaga kinti negenda ku kalenda ati kalenda awo ani nti gundi nti gundi agenda kukolawo embeera egyo twogerako twagituuseeko n'abakulu ne tukkaanya ne bakira abantu olaba ffe tetulina buzibu na kuba musolo but we have to streamline omulimu gubeere nga mulambulukufu ng'osobola okumanya nti ono ali wano ono ali wano ne ssente budget weti gyengenda okukoleramu omulimu okusobola okugufunamu ebintu bingi twetaaga lunaku lulamba naye sofa awo entambula efe tuli mu kutambulira okulaba nti tulirivalinga information y'okulaba nti twekuŋŋaanya wamu tutegeere ebitulemesa okufuna ssente then tulinnyise omuwendo gw'abalabi nga ne kye basasulira ekingi olaba ku mutwalo omuyimbi amugamba ro dijje balina ekigambo kyabwe ekyo tuulo tutereeze bajje bakafumingira abantu baabwe bulungi tufune nabo bafune omulimu gulime kufa mwebale nnyo